Kale banyabale basebo tubalamusiza mbaniriza nnyo muri mutya muje bale gitambula gitya katusubire obulamu bulungi zese sanga bate the great extra digest mugoba nsonga tuli mu kibuga ky'eggwanga ekikulu wano wakati wano wennyini tuli ku Kisenyi bus terminal edduuka liri anamummeka anamunya edduuka anamunyawe tuli wetusinzidde olunaku olwaleero tuli ne Jackie Daniels Jackie osobola okumuyita Nakibuuka kale butandise banyabale basebo tugenda kwogera naye ebigambo tuli wano mu kaduuka kafa kabi akomutawana obugoyo obwa kabi obutirawo obukola Jackie ogamba otya bitambula bitya webala okubeera waneeno wendi ayoko oyambadira bukafaananga kafaananga kali ekozi olina kubeera ekyo kyotunda nino balaga nti tuli bambazi twakoma okumanya ng'ogenze ku kyeeyo byaba bitya nenkola nenfuna capital nenkomawo ewaka wayononye capital nali nonye capital kyekyali kiganye nga tonna bagenda ku kyeeyo tewaliwo nnyo kyamaanyi nalabanga wano nkola nnyo ate nga akasente nfuna katono nali nkola ng'oyagala kukola katono ng'ofuna sente nnyingi like nga okola hours nakibalamu nti bw'oba okola hours ntono nga bakusasula sente nyingi kisinga okubeera wano n'obeera mu jjaamu oddayo waka leeti bwe nabirabamu ne ŋŋamba ekyeyo kisinga n'ogenda era n'okomawo mwoli jjaamu gwe walabanga oba kati yakendeera ate zembise mu kibuga nga ninga ayita mu katale k'omubuulo yeeyongera naye kati tebankozesa luli baali bankozesa so walwana nnyo ogenda ononye sente you boss yourself buli muntu kyayayaanira naye era okufuuka boss olina okwerumyamu katono tosobola kumala gafuuka boss nga toweerumiza experience ye yekyeyo wakikolera bbanga ki for 8 years ludda Bahrain yes myaka 8 naye nga nafunamu holiday emirundi 2 for 2 years nenkomawo ogwaddako saddayo egyo gibeemeka for 2 years nafunamu holiday emirundi 2 every after 2 years wafunanga every after 2 years zi holiday nnya myaka 8 ng'okola kye Bahrain era nali sales lady nga ntunda ngoye nasooka kukola mu McDonald's nagenda na McDonald's company yali ya fast food nga tutunda burgers chicken biki ebyo naye we natuukayo ne binkaluubirira nga si byangu batugamba ogenda kubeera cashier wali biki kati bwe twatuuka eri nga si byebyo ng'olina okukola buli mulimu ekiriwo kyokola oba baagala abayambako wali ku butamu oba ku ki nga bukenkeera ne bakugamba kati ogenda kusiika chips ogenda kubeera ku soda ogenda kubeera ku counter ng'otekinga orders kati so nga si byangu nga buli we bakuteeka wookya ng'olina okuba so fast ate nga biri like byali bizibu mukko so omulimu ogukoowa oba olaba option endala n'ogaka ngende mu ngoye omulimu ogwo bwe nagutuukako ogwali gwa 2 years naye bwe nakola for 6 months nendaba nga tegumwanidde ng'era omuntu yenna nali ninako nga tegugwanidde nga tekivaayo nga tekinkolera nenkola nenoonyereza ku mateeka ge Bahrain bwe gali nga gagamba bw'okola for 6 months olina okunoonya omulimu gw'owulira nga oli suitable nagwo era kyenakola bwe naweza emyezi 6 nendizayininga bulungi mu mateeka olwani akututte era obeerawa nze nagenda ne company nava wano ne company ya McDonald's yaturecruitinga netutwala netusuza mu accommodation for that 6 months nalina omukisa nagenda ne company bagita Pavar omukyalo oyo bambi mutumiddeko yatukola bulungi bye yatugamba bye twasanga lwakuba nti byali extra kuli kuba kukola so
kati bomala okuriza botukerera basigala bakuwa accommodation company ebesigala ekuwa accommodation bwe designinga yali tekyampa accommodation ofunye mu kasente nafuna omulimo nenoonyeza omulimo wafuna omulimo before ku resigning oba nafuna omulimo before ku resigning nga gwa kakawa lounge nga batundako kawa naye era saamalayo bbanga ddene era byalinga bya McDonald's ng'era byebimu waka y'omu nga naye it's a fine dining kati nalowooza nvudde mu fast food kangende mu fine dining nasanga era ebizibu byebimu neera eyo sa resigninga like ne bampa probation for 3 months bw'oba oyagadde omulimu ng'ogusigalako oba togwagadde nga you are free to go nayo yali international company kakati nayo nenjireka nenoonya ku bwa sales nenga kati kangendeko mu byokutunda ndabe kati nga oluwalabu nduyize kubanga bw'oba onoonya omulimu bakubuuza nnyo oluwalabu you know Arabic bw'oba tomanyi Arabic tosobola kukola sales kati nenfuna ogwa sales mu market emu bagiyita Chinatown bagiyita Dragon City kati mu Dragon City omwo yali mpya kizimbe nga bakakigulawo ndowooza mwe natandikira naye nabeera blessed mukama wange Dragon City nga batundamu nga mulimu everything ngoye nga kizimbe nga kinene batambulamu na mmotoka tosobola kitambuza bigere n'okimalako nga mulimu obumotoka obwo obuvuga abantu kati nembeera mu Dragon City nenconcentratinga neŋŋamba siva wano okuleka nga nzira waka era wekyali nebaza mukama saava mu Dragon City kuddamu kunoonya mulimu nava mu Dragon City nga njija Kampala. Dragon City wagisanga otya? 12 hours of working, only 1 day off every month. Nga era bizibu okuba boyina okwefumbira tebagaba mmere tebagaba ki naye mukama wange yali ansuza yatuwa accommodation ate nga asasula era na bulungi okusinziira for the starters naye obuzibu bwokka bwe nasanga long hours n'obutaba na day off. Waliwo amanyira nti kati every week kuba eri every week twabanga ne day off mu fast food eno ng'ofuna off mu mwezi ate ng'okola 12 hours naye nze I was blessed nafuna boss omulungi yalinga njagala boss wange era nakati akyanjagala sisobola kuddayo naye bwe mugaa nti njagala kuddayo anzikiriza kuba nakolanga bulungi. Biki bye wayiga ku kyeeyo ebyakuwaliriza nti okusinza ku kino kyenjize bwe nzirayo nsobola kutandika kino amagezi ogafuna ddi nti kino kyeŋŋwanidde okukola nga nzize ewaka era ninakikola bwe nze we nagenda ku kyeeyo saagenda kubeerayo nava wano e Uganda nga mmanyi nina okudda nagenda nga nina idea yakukola restaurant kati bwe natuuka eri idea ya restaurant sagidropinga kuba it is my dream bwe nafuna sente eziwera obulungi kuba zo zeetaaga sente obukadde nga 10 ngenda bana bukuteerako oluva wano ekirooto kyo kituukirire ekirooto kyange kati nja kituukiriza mu budde nga butuuse kati we natuukayo ekirooto kya restaurant ne kikkakkana ne ndaba ebbanga lye nasinga okukola nti nakola nnyo mu ngoye ne nzifunamu experience ne ndaba nga nja zisobola nti ne bwe mba nzize ewaka nja kusobola okuba nga nkola ki nga kyenkola era mukama nannyamba era nenkituukiriza naye era nayambibwako
nina brother wange bamuyita Emma yambeerangako nga ŋŋamba kino osobola okukikola tolwa nnyo ku kyeyo ye tayagala kulwa ku kyeyo obuzibu bwe nalaba ku kyeyo bw'otuukayo obeera comfortable andi ofuna akasente olya bulungi weebaka ebyobuteebaka otuuka n'obimanyiira life eri so cool environment teringa ya Kampala era eri ne simanyi nakumanya bwe gutaba mutima tewalekeka olina okuba nga ewaka oyagala nnyo kubanga eri obulamu bulungi buli kimu malwaliro bakujjanjabira bwerere naawe omugwira bakuwa like ebweru walungi twogera bweru twogera Bahrain walungi ono mugamba nti ebweru walungi nga gyali Bahrain walungi bakujjanjabira bwerere transport ali very easy like nze nayagalayo lwakuba nalina okuvaayo nti si waffe nga njagala newaffe babeere beeyiseeko ngaewe Bahrain ng'olina kikwega wano mu kutunda engoye no era nakyo nkiriko abajja wano bagamba nti banemweyise bulungi Bahrain obenga enjiri ogitambulizaawo nawo ngitambulizaawo kale so wakuŋŋanya sente mmeka ezakusobozesa okutandika bizinesi oyagala kubala kapito gwe nnina era nze wembala wano mulamu tosobola kati endala oŋŋamba bugambe nti ziri mu banka wembala nti wali kali ka 10 kali ka 2 kano ka 17 olina okubeeramu n'akasente for a starter you have to spend kuba n'edduuka lyennyini nali ogulaggule so sirya miliyoni 2 oba 4 otandikira mu miliyoni 10 kitegeeza wadira ddala n'akasente ojja kundeetera obuzibu era wakomawo naho wano tuli mu kibuga wakati wano wennyini ku kisenyi bus terminal era akasente ko nakateekamu kyekikulu naye sijja kugamba muwendo gwako onakangamba nga tuvudde ku kamera kwana nnyinza okuba nga naye ayagala bw'oba oyagala sente zonna z'olina zitandika just olina kubeera mu malirivu naki kyoyagala tewali sente etatandika obuzibu tutya nnyo okutandika naye nze ndi mugumu mu kutandika ate bw'oba olina kyoyagala olina kiyimirirako pulezidenti yatugamba kubanga bwe tuyingira akatale ntigenda kutunda ngoye lwaki wasalawo zino wanengera wali eri abalala balina bikini balina biki according ku environment nze gyendimu abasinga balina engoye za price ntono abanneetoolodde batunda gumu kitundu mitwalo 2 gumu 8 kasita nalaba nti sisobola competinga nabo kuba mbasanzeewo kati nendeetawo ekipya neŋŋanze kanteekewo nedda nendeeta za mitwalo 5 okusuubuza wholesale mitwalo 7 4 5 ng'osuubuza busuubuza yes engoye ennungi abasuubula batundira be batundira ekololo ntinda mu bifo ebyo nga bwe bityo kubanga aba office wear kati alusuubula asobola odutunda mitwalo 9 8 kitundu lwaguze 5 oba 6 like so far kikyoyizeemu banga kiri twogereramu ddyo banga sidde nenyuze nakakomawo ndi fresh naye fresh kid fresh mommy fresh babe naye si bibi obuzibu kutya kutandika naye wootandika biba birungi waliwo batera ogamba nti tebasobola ku advisinga muntu agenze ku kyeyo olukomawo wano n'atandikira mu kuinvestinga n'okusinga mu business nange we nakomawo saatandikirawo namala omwaka mulamba wano nga ntudde nga oba ŋŋambe ntya nga njiriba nga njija mu kibuga buli lunaku for 1 year ng'olonamu ki nzija kulaba
situation engeri zetambulamu abantu. Nze natambula muno mu kibuga sina we sitatambuza bigere. Nze sirinya boda mu kibuga. Just noyitamu leero nogaa kangende ku Equatorio n'ogenda ku Equatorio n'oyitamu n'okitambula ekizimbe nogaa kangendeko eri ku Kupa ndabe bagamba ovaawo nva mu kibuga kukola olumu nga neza transport mbakubira ne mbasaba Dani ezizo nga ziriwa nga ziweddewo nga ngamba Dani mpeerezaayo omutwalo nampeereza nga capital omukukulidde anti awo oba toyina ssente abasama tebagala kukwata ku ssente za ebiseera ebyo nali siina nga any understanding person asobola okutegeera. Waliwo omusama eyazze n'agamba muganda we nzija naye sooka onfunirawo ennyumba wensobola okutuukira mpangisizaayo akatono naye yagenza okujja mugambye ezaale tozikwatako wapangisa ku zizo n'okulya tayagala kukwata ku ssente ye ssente ezo ziruma kale woonaali ati sente ezo olina okulya tayagala kulya ku ssente ye naye amazima sente ezo tuziterekera ebbanga ddene ate bwe tutawuka wano zisaasaana mangu kale oyagala naye abakupangisiriza woosula gwe walekawo wano gwoweereza bulijjo ssente naye banna ani akuliisa gwosanze nze nebaza brother wange yambeererawo brother wange abadde buli muntu ali kukyalina ofuna omuntu alina omubeerera babafune beeyise bulungi nga bali eyo so that bwe badda wano sente zammwe tezikwatibwako ziba nzibu nnyo ziruma nozipangisako obupangisa temwagala muntu sosulanga ku street naye nga ki ekyamazima bwe wali badde ng'okomyewo weebeeyo time osooka oyige bannange okugitreatinga mu system ya wano kizibu nnyo kuba buli kimu kiri expensive olabanga ebyeri bye byalayisi engoye ozijjawa nina mu Turkey nina mu China bwente ngattiriza wendaba akatambula wensuuba ozeenonera ze China nzeenonera oli mu China kozi babuza wate mu China ni hao ni hao ma have you eaten ni hao ma chali pamo ngulaga mati chali pamo ngeze ke manju chali pamo walidde ofunye ku kyokulya chali pamo nema yogenze ke manju ha no tuyinamu neze Dubai. Okay. Nenga olaba nga it's so far so good. We thank God. Tetugenda kudda ku kyeyo. Ha! Nze sidda ku kyeyo navaayo nsibudde. Nno ogenda ku kyeyo nakyo etuuka n'obeera addicted. Ebeera addicted naye nze ekyeyo saakyagala njagala nnyo Uganda. Era njagala kulaba ku Uganda empya. Ekusanyusa. Njagala kulaba ku Uganda empya kuba nsuubira ejja kuba nnungi nnyo. Era abaliyo baalizze ne tusooka tutereeza Uganda then ne baddayo. Nga baleeta ssente we basiga muzimbe ku bizimbe ebirala. Bino bikadde nnyo. Si kino mwokolera. Kino kipya nti. Twogere ku oli ku kyeyo. Ng'ogyeko okola ennyo na biki. Biki ebyasinga okusoomooza biwala wano gamba mutuufu kino singa tebadde nti nno nina goal nina mission. Ekyeyo mbadde nsaano kireka. Ekyeyo bw'oba toli mukyakaze nga you're not outgoing kimenya. Otuuka n'ekiseera n'ogaa senga mbadde baali balinnyawo bulinnyika booda senga ngenze. Bakyakala nnyo eyo? Okwemalako ekibu okwebuzaabuza like ate abo nga be batakola nnyo waliyo abatakola nnyo. Ekyeyo buli omu waaliwo ekimunyigira. Waliyo abakola hours entono waliwo abakola hours ennyingi. Kati so oba okola hours nnyingi n'okukyakala oba tosobola. Kuba oba okooye. Kozi duka ino limeka ana mmeka? RO 44. Okay, wano ku RO anamunya 44 wano ku Kisenyi
bus terminal osobola okujja olugirako bwoti wano kakuba akamuka mu Kisenyi owetako Katini akayingira wano mu paaka eri wano ya bus awetako n'osobola okujja naye twogera kumwe abagendo kati kozi nze bonsuubuza nange atwala akamubonguza ffe tutera kuguza basuubula 12 pieces. Yes. Kitegeeza nze wemba ne ssente zange nga saala kunseera nzija netwala pieces 12. N'otwala piece 12. N'onyirira. N'ogenda n'oshanana. N'onyumako nga nze. Nze sikusanyudde. Nsanyudde kitalo butalo. Labikira ddala bulungi nnyo. Omukulu mundabire. Tumwagala nnyo. Yeebala okuteekamu akasozi. Nakeeteekamu. Yo balokugumiikiriza nenkola emyaka 8 nga oli Bahrain omuntu ali wano n'omusanga bwe wamuleka nga simukomole wadde ndindega anti nze gamba si kyangu naye ng'osobola okujja wano n'ofuna obugoye obulungi banange obugoye obwakabi amabala amalungi bakasitoma be bakama baffe tubafaako nnyo tulina good customer care ne bw'oba oyagala ku ordaringa online we deliver by the way but on your cost bw'oba okoze online tukudelivaringira n'osasula aleese ng'emali etuusa owa online osooka kusasula balimanyi nti nze ompa nentwala nasasula ng'emali emutuuseeko kale naye enteekateeka bweringa eby'ennaku zino bwe mubimanyi teweemenya kuyingira kibuga kooba olabye mwina Facebook account TikTok tulina TikTok account eri mu mannya ga Bagaya Facebook account eri Nakibuuka musaayi gwa Bobi musaayi gwa Bobi si yegwe Nakibuuka yenze Nakibuuka omukulu tumulaba eri akyakalira ku musaayi gwo tumulaba akyakala kumbe gw'omutambuza lw'olinyiiga alizuukuka lwali kunyiiza talizuuka kati omusaayi gwo ogutwala ng'ogwe guggwamu wangi oyo mukama wange kale banyabo ne bassebo naye era kwerabira okujjukiza Angie's Botanical Store ekitende ku kitende shopping center ku health supplements zonna zeweetaaga olumwa ennyingo olumwa amagulu olina ebikugulumba mu lubuto n'ebizibu ebirala bingi nnyo bwe tukola tukoowa nnyo abakyala otawanyizibwa akaseerako ennaku zammwe ziri ate n'abaami okusigala nga owewedde okusigala nga kwegamba nga owulira nga okyali mulamu bulungi nnyo Angie's gendawo mubuulire ekizibu kyo asobole okubuulira biki byasobola okukolera ku lw'obulamu obulungi gw'obulamu obulungi butandika n'embeera nnungi situmirako waliyo akatalekeka ayagala okunkubirako ng'oyagala byaggula online osobola okuba ku nnamba yange ennamba yange eri 07030 565 ye nnamba yange eri 0703565 tumiddeko muganda wange Bosa Edward nkwagala nnyo ne Emma Emma China yes wa Chinatown siwa Chinatown Emma China Jesco wano kale ina akatalekeka bannaye muve ku kyeeyo kikooya wano obuti obukusoomozezza oba sofa tonnafuna wano obunsoomozezza tukeera ssaawa 11 obeera mu kibuga naye oba waddembe obutakeera nedda ssebo abatugulako basuubuzi ssaawa baba batuuse dda so otakeera tokola so tewebaka kimala nja kwebaka nga nfudde kubanga otezuukuka webaka emyaka gy'oyagala kale emisolo gyo mingi tusaba mukulembeze Bobi Wine agitunulemu abakenderezeeko kati osika agitunulemu najyo biki ebirala byabatunulamu ebyamalwaliro gabadde temuli ddagala
Kale utambule banyabo ne basebo akuume.